Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nga bwetwasuubiza nti tujja kufuna nga akadde twanukula ebimu ku bibuuzo ebizze bibuuzibwa. Alhamdulillah olwaleero katu anukule ekibuuzo kino ate insha Allah kijja kukola omusomo gwaffe ogwolwaleero. Ekibuuzo oli yakiwandiika mu Luzungu nga kigamba nti what is the need of following Mirza Ghulam, yet he also follows Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Why not follow Prophet Muhammad alone and directly? Nti bwetaavu ki obuliwo obw'okugoberera Mirza Ghulam mu kifo ky'okugoberera nabbi sallallahu alayhi wa sallam butereevu, kubanga ne Mirza Ghulam naye mugoberezi wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kituufu Mirza Ghulam Ahmad naye mugoberezi era muddu era muweereza wa nabbi sallallahu alayhi wa sallam. naye nujibu hadha suali min wajhain au min sabilain. Tujja kwanukula ekibuuzo kino mu ngeri bbiri. Engeri esooka kyetuyita dalalatu aqliya, common sense, ne sabira endala engeri y'okubiri ye dalalatu naqliya oba kitwandiise dalalatu nusus, nga tusinziira mu bwino n'ebyo byawandiikibwa. Tutandike ne dalalatu aqli, common sense, nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omuntu era n'amuwa obusobozi bw'okwogera. Mu kumatiza omulala ye kyayagala yawa omuntu kumpi mu buli lulimi okuwa ebyokulabirako nti omuntu asobola okutegeererako ekyo yandibadde tategeera. Bw'ogamba nti olw'okuba Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam mugoberezi wa nabbi sallallahu alayhi wa sallam, tewali bwataavu bwa kumugoberera. Sooka bwebuuze, lwaki mu swala zaffe za bulijjo ze tusaala kiri binding, kikakata ku buli omu okusaalira emabega wa imam mu mizigiti gyaffe? Lwaki kikakata ku buli omu okubeera emabega wa imam akulembedde swala, nga at times oyinza okwesanga nga oli muyivu n'okusinga imaamu oyo, naye kiri binding kikukakatako okubeera emabega wa imaamu oyo? Lwaki teweesaaziza wekka? Kuba imaamu agobera nabbi sallallahu alayhi wa sallam, naawe agobera nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Lwaki tewandibadde nga weesaalira wekka directly nga tewali bwetaavu wa imaamu? Lwaki imaamu abeerawo mu buli muzikiti na buli swala n'amateeka we gali? Sinakindi oyinza okuddako ne mu history y'obusiraamu. This is simple common sense. Oluvannyuma lwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam, lwaki kyali binding, lwaki kyali kikakata kubakkiriza abaaliwo aba Islam abakola bayat
ku mukono gwa nabbi sallallahu alayhi wasallama ne bayingira obusiraamu nti ate ye bwe yafa kyali kibakakatako bonna okukola bayat ku mukono gwa hazrati abibakari radiyallahu anhu nga atagikola oyo atwalibwa okubeera emomboze outcast ye oluvannyuma lwa hazrati abibakari radiyallahu anhu lwaki kyakakata ku buli mukkiriza eyali already akoze bayat ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne ku abibakari ate akole bayat ku mukono gwa hazrati umar radiyallahu anhu ate oluvannyuma lwa hazrati umar radiyallahu anhu lwaki era kyali kikakata kuba masahaba already abakola bayat ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ku abibakari ne umar ate bakole bayat ku hazrati uthman radiyallahu anhu ate era oluvannyuma lwa hazrati uthman lwaki kyali kikakata kubakkiriza ate okukola bayat ku mukono gwa ali. These are common factors ezisobola okuggula obwongo bwaffe okutegeera obukulu obw'omukulembeze abaaliwo mu kiseera kuba omukulembeze oyo yakukuumira gwe okubeera mu kisinde. Such leadership obukulembeze ofaana bwe butyo buwa a sense of guidance and unity, buleetawo okuluŋŋamizibwa naki n'okwegatta. Yensonga lwaki wabaawo obukulembeze nti oluvannyuma lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam okukuuma abaisiraamu nga bakyali ku mulamwa bakyali ku kisinde ate nga bali united kyetaagisa khilafat obwa khalifa kuva virala ku abibakar wa umar wa uthman wa ali radiyallahu anhum ajmaina. Era mukiraba nti khilafat rashida olwavaawo obusiraamu ne butagayyara ne butabuka olw'okuba ekisinde ekyobukulembeze ne unity kibuze. Era yengeri yemu nti we tubeera mu swala okukuuma ekisinde ekyo bukulembeze ne guidance eya nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bwongo bwaffe ne unity y'obusiraamu kyetaagisa tubeere ne imaamu nti tumugoberere mu ebyo byonna byakola. Ekyo kimala bumazi okuggula omuntu obwongo okulaba nti mu butuufu buli kiseera kiba kyetaagisa okubaawo okuluŋŋamizibwa okufaana bwe kutyo. We tuba tuzzeeko mu dalalatu nos mu bwino ekibuuzo ekikulu kijja nti lwaki kiba bwe kityo nti Allah from time to time agenda ayimusa abakulembeze. Ekyo kibaawo olw'okuba tteeka lya butonde nti ekintu kyonna bwe kiwangaala kikaddiwa kakibeere nga kyuma kebeere njigiriza kabeere muntu. N'olw'ensonga eyo kiba kyetaagisa ekintu ekyo okukizaamu amaanyi. Era olaba ni bwe bibeera ebitabo bya bulijjo ebiwandiikibwa nti ekitabo kiyinza okuwandiikibwa nga kikwata ku ssomo ettongole, ebiseera ebigenda nga biyitawo wabaawo ebirala ebizuuliddwa mu ssomo eryo lyennyini. Kati edition yeddako neebanga eri ku incorporatinga ebyo ebizuuliddwa mu ssomo eryo, era sitiiru ekisinde kisigale nga tukyali ku ssomo eryo. Ensonga eno Allah subhanahu wa ta'ala agitunnyonnyola mu aya nga 2. Aya esooka tujja gisanga mu suratu al-Qasas sura ya 28 aya ya 46. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim nti walakinna ansha'na quruna nti era
oluvanyuma twatondawo emijiji emipya gy'abantu fatatawala alaihim al-umr bwekityo nno ebbeera y'ebiseera negenda ng'ebawanvuwaako okukakkana nga bavudde ku mulamwa. wama kunta thawiya fi ahli madyana tatilu alaihim ayatina nti ezo aya zosomera abantu tewali mu Madina ng'obasomera ebyo ebyafaayo ebyali biriwo emabega kweri. walakinna kunna mursalina wabula yenkola yaffe Allah wagamba okujja nga tutuma ababaka bano ne bakola omulimo ogw'okujjukiza ebyo ebizze nga byerabirwa kubanga ebirwawo bitera okwerabirwa. wetugendako ne mu sura 57 sura 57 aya eye-17 era tusangayo ensonga y'emu ekwata ku mbeera eyo nti ekiba kiwangadde era ekiseera kituuka ne kigenda nga kikendeera mu effect nga kyetaagisa okuziwa obupya. aya sura 57 suratu al-hadidi aya 17 etugamba bismillahi rahmani rahim alam yaani lilladhina amanu abafu ekiseera tekituuse eri abo abakkiriza an takhshaa kulubuhum nti emitima gyabwe gifunemu okutya lidhikirillah kukujjukira Mukama Katonda wama nazala min alhaq n'ebyo ebyassibwa nga by'amazima wala yakunu kalladhina utul kitaba baleme kubeera ng'abo abaweebwa ekitabo min qablu mu kusooka fatatawala alaihimul amad olw'okuba nti ebiseera bye kyassibwamu ekitabo ekyo byagenda nga bisembera biri wala nga bo babiri wala fakasat kulubuhum olw'obutafuna refreshment kujjukizibwa emitima gyabwe ne gikakanyala wakathiru minhum fasiqun okukakkana ng'abasinga obungi mu bo bonoonese. eno nkola ya butonde. eno aya directly kwata kubakkiriza abaisiramu muleme kubeera nga bali abaasooka nti bafuna okubikkulirwa kati emirembe gyagenda nga giddawo ne batafuna kujjukizibwa na kutumibwamu bayinza kusitula mbeera zaabwe spiritual development ne moral development okukakkana nga emitima gyabwe gikakanyadde abasinga obungi ne bonooneka. n'olwekyo eryo etteeka lya butonde. Wetuba tuvudde awo tulina okutegeera nti niwe tuba tugenze mu bitabo n'ebitabo nabyo biba bisiddwa ekiseera kituuka nga omulembe gu overlappinga ennyinyonnyola eyassibwawo ne kiba nga kyetaagisa ate Allah subhanahu wa ta'ala okusindika ekitabo ekipya. Kino tusobola okukisanga mu ssuura eyana mu mukaaga ssuura eyana mu mukaaga suratu al-Haqa somako aya ya 13 aya ya 13 etugamba etya etugamba nti wa min qablihi kitabu Musa nti n'oluberyeberye olw'ekitabo kino waliwo ekitabo kya Musa imama wa rahma nga kyekyalimu okuluŋŋamya n'okusaasira kwa Mukama Katonda. wa hadha kitabu muswaddiqu naye kino ekitabo Qur'ani etukuvu yo yekakasa
lima lisanan arabiya kiri mu lulimi oluwalabu olwanjulukufu liyunzira alladhina zalamu nti abo abakyama basobole okulabulwa wa bushira lilmuhsinina era nga ge mawulire ag'essanyu eri abakozi b'ebirungi. Wetugendako ne ku aya 31 mu ssuula y'emu eyo tusanga subject matter y'emu nti qaalu bagamba ya qaumana abantu baffe inna samina kitaba unzila min baadi Musa fe tuwulidde ekitabo ekyakka oluvannyuma lwa Musa musaddika lima baina yadaihi nga kikakasa ebyo ebyakikulembera ebyasookawo yahadi ila alhaq kiruŋŋamya eri ekkubo eggolokofu wa ila tariiki mustaqima n'eri ekkubo eggolokofu. Lwaki tasdiiki likwogerwako okukakasa ebyasooka? Olwokuba tteeka mu Qur'ani entukuvu nti buli nabbi bw'atumibwa n'aweebwa ekitabo ate wajja kuvangayo omulala anajjanga okukakasa obutuufu bwa nabbi oyo. Eryo tteeka. Tugende mu ssuula eyokusatu aya 82. Ssuula eyokusatu suratu al Imran aya 82 tusanga etteeka eryo nga Allah atugamba bw'ati bismillahi rahmani rahim wa idh akhadha Allahu mithaaka nabiyyin jukira au Allah weyatwala endagaano y'abannabbi nti lama ataitukum min kitaabi wa hikma nti oluvannyuma nga mbawadde ekitabo ne byamagezi thumma ja'akum rasulun musaddiqu lima ma'akum oluvannyuma mujja kujjirwanga omubaka akakasa ebyo bye muli nabyo latu'minunna bihi lazima mulina kubikkiriza wala tansurannahu era mulina okumuwagira. Qala Allah n'agamba aakrartum abaffe ekyo mukikakasizza wa ahadhatum ala dhalikum isri era ekyo ne kifunako n'obweyamo okuva gyendi. Qalu aqrarna bonna baddamu ne bagamba nti tukkiriza. Qala fashhadu Allah n'agamba nti kale muwe obujulizi wa ana maakum minashahidina nze ndi bumu nammwe mukuwa obujulizi obwo. Nti Allah yatoola endagaano yakola endagaano ne bannabbi abaaweebwa ebitabo nti okukakasa obutuufu bwabwe era naavangayo nabbi omulala anajjanga okukakasa obutuufu obwa bannabbi abo. Katugendeko mu aya endala oluvannyuma nteekeko some explanation. Sura 33 sura 33 era tusanga aya ezikwata ku nsonga eyo wetuba tusomye okuviira ddala ku aya ey'omunaana mpaka ey'omwenda. Aya tugambye wa iz akhadhna minan nabiyina mithaqahum mujjukire wetwatwala endagaano okuva ku bannabbi oba endagaano y'abannabbi. Wa minka naawe twakujjako endagaano y'emu eyo. Wa min Nuuhi ne Nuuhu weetutyo twamujjako endagaano eyo. Wa Ibrahima ne Ibrahim wa Muusa ne Muusa
wa Isa ne Isa bun Maryam mutawali wa Maryamu wa akhadhna minhum mithaqan ghaliza twabajjako endagaano enywevu ayo omwera negamba liyas'ala as-sadiqina an sidqihim nti abagala okubuuza ebikwata ku mazima g'abannabbi abo bye basomesanga bakakase amazima gawe wa adda lilkafirina adhaban alima era abo abatakkiriza twabasuubiza ekibonerezo ekikakali nti explanation is very simple eri nti Allah buli wasindika nabbi n'asomesa abantu amakubo gabalaga gaba gakubatuusa eri Mukama Katonda kakati nabbi oyo bw'avaawo okukakasa nti byeyasomesa bituufu kwe kuba nti mu bagoberezi be era muvuddemu agagoberedde amakubo ago naye n'atuuka ku ddaala ery'okuba nti atuuse abeere kyakulabirako nti nabbi ono byeyasomesa mu butuufu bituufu kubanga nange ngoberedde amakubo ago n'entuuka gye yatulagirira kyekikakasa singa nabbi omulala batazze kukakasa mazima g'ebyo nabbi ow'ekitabo byeyasomesa kiba kibuusabuusibwa oba ddala nabbi byeyasomesa bituufu oba si bituufu. Wetubanga tugezeeko mu ssuula ey'okutaano aya 47 ssuula ey'okutaano aya 47 etugambye etya ssuula ey'okutaano aya 47 Allah alikulaga nti Hazati Musa alayhi wassalam bwe yaweewa Tawureti ate Allah yasindika Isa ng'ava mu bagoberezi be abeere omukakasa ow'ebyo ebiri mu Tawureti. Aya egambye wakafaina ala atharihim bi Isa bun Maryama, era ku buwufu bwabwe twagoberezaayo Isa mutabanyi wa Maryamu muswaddika lima baina yadayhi min at-Tawrat, nga ye mukakasa ow'ebyo ebyamukulembera ebiri mu Tawureti nti ddala bikola. Wa atainahu al-injila, era twamuwa enjiri fi huda wa nuru, ng'enjiri eyo erimu obuluŋŋamu n'ekitangaala. Si ekyo kyokka, wetugendako mu ssuula 61, essuula 61, era tusanga ensonga y'emu, subject matter y'emu eyo eri discussed. Mu ssuula 61 suratu as-Saff we tusomako aya ey'omusanvu egamba etya. Aya tugambye bismillahir rahmanir rahim, wa idh qala Isa ibn Maryam, mujjukire awo Isa mutabanyi wa Maryamu bwe yagamba ya bani Israil, abange mu abaana ba Isirayiri, inni rasulullahi ilaykum, nze ndi mubaka wa Katonda gye muli, muswaddikan, nga nze nkakasa lima baina yadayya min at-Tawrat, ebyo ebyankulembera ebisangibwa mu Tawureti eyaweebwa Musa alayhi wassalam okubikakasa nti bikola. Wa mubashiran, era ndi muwi wa mawulire ag'essanyu birasuli, ag'omubaka yaati min baadi, agenda okujja oluvannyuma lwange, ismuhu Ahmad, nti erinnya lye agenda kubeera Ahmad, eryo linnya lya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kuba Nabbi sallallahu alayhi wasallama ye mwenyini yeeyogerako nti alina amannya 5.
erimu ku mannya ago ya Ahmad, falamma jaahum bilbayinat, kale omubaka oyo bwe yabatuukako n'obukakafu n'obunyonyofu, qaalu hadha sihirun mubin, bo bagamba bugambi nti ono mulogo oba mulimba wa lwatu. Tukirabye nti ensomesa ya nabbi Musa alayhi wassalam eyali esangibwa mu Tawureti, eyali nga yeetooloolera ku mawanga 12 gokka, omuzinzi gwayo, amaanyi gaayo gasobola okuvaamu bannabbi bayitirivu. Bannabbi bangi abaava mu njigiriza eyo, mu effect, spiritual effect eya nabbi Musa alayhi salatu wassalam, naye ng'enjigiriza eyo yali yeetooloolera ku mawanga 12 gokka. Yali yeetooloolera ku mawanga 12 gokka. Kakati ate nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama eyatumibwa eri ensi yonna, n'aleeta Qur'ani entukuvu nga kyo kitabo kirimu amateeka ag'enkalakkalira. Nimwe twogerera wano tekikyukangamu yadde akatonyeze, yadde ennyukuta, yadde akasaze. Kakati enjigiriza eyo n'etasobola okuleetawo enkyukakyuka mu ummatu Mustafa, nti muveemu abantu oba omuntu asobola naye okwoleka ensi eno amakulu ga nabbi sallallahu alayhi wasallama, akakase obutuufu bw'enjigiriza ya Qur'ani entukuvu n'obutuufu wa nabbi sallallahu alayhi wasallama, nga yamanyiddwa nga ashraful makhluqat, nga ye yasinga ebitonde byonna, era nga ye kabaka w'abannabbi. Abantu abamu bagenda ne babuzaabuzibwa oba kino kiva mu nsomesa ennafu ey'abamashaikhe, simanyi, naye yakyandiba bwe kityo, kubanga omusiraamu wa bulijjo nomala agoberera sheekhe kyamugambye. At times betuyita abasomesa abaffe bo bennyini babanga ilimuhumu dhairu, irimu yaabwe nafunafu, kakati ne babasomesa ebintu ebibajja ku mulamwa. Abamu batuuka ku ddaayiri bagamba nti singa nabbi aba atumiddwa asaana kuba nga naye aweereddwa ekitabo ekikye. So nga si bwe kibeera, bannabbi bangi bayinza okujja nga bali wansi wa shariya eya nabbi eyaweebwa etteeka, nga bakozesa kitabo ekyo. N'olwekyo tekyetaagisa Mirza Ghulam Ahmad ffe gwe tukkiriza nti Imaamu Mahdi w'omulembe guno okuba nti aweereddwa ekitabo ekyenjawulo, kubanga ali gwe tusomako ssuula ey'okutaano aya 45. Ssuula ey'okutaano aya 45, tulabe obubaka bwetuwa. Aya etugambye, bismillahi rahmani rahim, inna anzalna tawrata, nti mazima twassa Tawureti, fiha huda, nga muyo mulimu obulungamu, wa nuuru n'ekitangaala, yahakumu biha nabiyuna, nti bannabbi bayitirivu bakozesanga Tawureti eyo okulamula, alladhina aslamu, abo okulamula abo abaali bajemulukusa, baali bakkiriza, lilladhina haadu, mu Bayudaaya, warabbaniyuna, ne barabizi, bakulembeze b'eddiini, wal akhbar, n'abawandiisi, bimastuhfidhu min kitaabillahi, olw'ebyo bye baali basigazaawo, bye baali bajjukira okuva mu kitabo kya Mukama Katonda,
wakanu alayhi shuhadaa erabo bali bajulizi kucho bannabbi bangi bava mu sharia abali mu sharia ya Musa alayhi salam nga bagoberera sharia ya Musa bakozesanga Taureti okulamula abayudaaya. Nolwekyo Allah agumya mwabakiriza nti fala takhshaw nasa wakhshawni, nolwekyo temutya bantu mutye nze nzekka, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, era temuwanyisa bubonero bwange mu muwendo omutono. Waman lam yahkum bima anzala Allah, era mwe abaisiramu oyo alamula nga takozesa ekyo Allah kiyassa, fa ulaika humul kafirun, kiteeke bulungi nti abo ddala be batakkiriza. Kwegamba wetutuuseeko ku dalalatu nass, okuleeta obujulizi obukwatagana n'ensonga eno n'ekibuuzo kino, nga twagala okumanya obukulu obw'okubeerawo n'omukulembeze gwe twolekera. Tusoose n'okuleeta obujulizi obwa nusuusu okuva mu Qur'ani entukuvu nti ddala Allah subhanahu wa ta'ala atulaze nti kya butonde buli ekiwangaala kigenda nga kikendeera mu maanyi oba mu nkola nga kyetaagisa kunnyonnyola bupya we kibeera ekitabo. Allah subhanahu wa ta'ala azze asikiza ebitabo ebimu ebirala. Oluvannyuma lwa Tawrat n'enjiri Allah yaleeta Qur'an erimu amateeka ag'enkalakkalira. Ate era ne tulaba nti beemu anbiya abo baaweebwa ebitabo, Allah yakola endagaano nabo nti enaavangayo nabbi ajja okuzza obupya ekitabo ekyo, era aleete ennyinyonnyola empya ekwatagana n'embeera ebeeriwo. It is simply kunnyonnyola, gamba nga ffe Abaisiramu kunnyonnyola Qur'ani mu mbeera ekwatagana n'omulembe oguliwo, mu ntaputa ekwatagana n'omulembe oguliwo, so si kuleeta kitabo kirala. Ebyo byonna ebyo biwandikiddwa bibeera mu buwufu obw'okukola ki? Obw'okunnyonnyola Qur'an mu mulembe omupya. Omulembe guno gufunye a lot of challenges, okusoomoozebwa kw'amaanyi. Abantu ne baagala okulumba obusiraamu nga beeyambisa the so-called scientific factors, nga basinziira okweyambisa mbu science, technology n'embeera ezize zibaawo. Embeera ezo tezaaliwo mu biseera bya Nabbi s.a.w. N'ennyinyonnyola n'entegeera ya Qur'ani yaliwo, yali nga yeetooloolera ku mbeera eyo, naye nga yo Qur'ani esigaza amateeka gaayo nga gaakukola wonna to prove nti Qur'ani ekyali valid. Era Allah subhanahu wa ta'ala yali alina okusindikayo omuntu ajje annyonnyole bupya. Era ensonga eno Nabbi s.a.w. yagyogerako mu nanka mu hadisi ze ez'enjawulo. Okusooka yatunnyonnyola n'atugamba nti wajja kubeerangawo be tuyita bamujaddidiini. Mujaddidiini ekitegeeza okuzza obupya, ennyinyonnyola y'obusiraamu, si kuleeta diini mpya wabula kuzza bupya eddiini y'obusiraamu. Wetugendako mu hadisi esangibwa mu sunani Abi Dawud omujalada ogwokubiri, niwe tugendako mu mishikatu masabih, tusanga hadisi eno
hadithi egamba bweti Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. amakuru agavamu gali nti hadithi eno esibuka ku Hazrati Abi Huraira radhiyallahu anhu agamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala kulwa umma eno ummatu Mustafa buli luvanyuma lwa myaka 10 anasitulangayo mba mujaddidin abanajjanga okuzza obupya enyinyonyola ey'eddiini ey'obusiraamu okulaga abantu nti obusiraamu is still valid, obusiraamu bukyakola so tebudibye nga eddiini endala, ne Qur'ani tedibye nga ebitabo ebirala bwe byadiba. Hadithi eno eyinza okubaayo ayinza okulowooza nti eri dhaif oba nafu. Tulina obujulizi obw'enjawulo gamba nti otugendako mu Hijjajul Kirama tusanga obujulizi nga buno nga bugamba wakad ittafaka al-huffadhu ala tashihi hadha al-hadithi, nti bahuffadhu al-Qur'an bahuffadhu al-hadith abakwata hadith abakugumu hadith bonna bakkanya ku butuufu wa hadithi eno. Minhum mulimu al-hakimu fi isdirariki fi istidrak nti mulimu hakimu mu kitabo kye istidrak wal Bayhaqi fi mudkhal. Arene al Bayhaqi nayo ajinyonyola konti ntuufu mu kitabo kye ekimanyiddwa nga mudkhal. Wa mimman nassa ala sihhatihi min al mustaakhirin, nabo abakakasa obutuufu bwayo mu b'oluvannyuma al Hafiz Ibn Hajar, mwe muli ne Hafiz Ibn Hajar, abo bonna baali batutumufu mu kutegeera hadith, bakakasa nti hadithi eyo ntuufu. Era n'ekiseera kino tulina ne lisiti eyateekateekebwa ey'abo abamanyiddwa nga bamujaddidin abajja okuzza obusiraamu obujja nga bannyonnyola Qur'ani entukuvu okusinziira ku mbeera ez'ekyukakyuka okulaga nti mu butuufu yo Qur'ani erimu enjigiriza eri qayyima ey'enkalakkalira era mu buli mbeera ekola. Allah Nabi sallallahu alayhi wasallam ategeeza nti Allah yakola enteekateeka ebeere continuous. Akati gwe bw'ogamba nti kyali tekyetaagisa kubagoberera ng'ate Nabbi sallallahu alayhi wasallam mwennyini agamba nti abo abantu bajja kubaawo abanaakolanga omulimu ogwo, oba nga olina ekirala ky'oyagala. In fact mu ngeri y'emu tulina ekibuuzo kye tuyinza okwebuuza. Ekibuuzo kiri nti Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam tumutwala ngani fe abaisilamu jamaat Ahmadiyya? Mirza Ghulam Ahmad tumutwala okubeera Imaamu Mahdi Nabbi sallallahu alayhi wasallam gwe yalanga, era n'awa n'obubonero obujja okumulanga mu kiseera kyekimu tumutwala nga ye Masihi Maw'ud, ye Masihi yalagaalizibwa eyajja mu linnya lya Isa bunu Maryam. Nti ensonga eyo yeetaaga
okunnyonnyola naye katusooke tunnyonnyole okulanga okukwata ku mahdiyati obwa mahdi. Nabbi sallallahu alayhi wasallama atunnyonnyola mu hadithi ye Daru Qutni egamba inna li mahadina ayataini, nti mahadi waffe ajja kubeera n'obubonero bubiri. Lam takuna mundhu khalqi samawati wal ard, obwo obutabangawo bukya ggulu nansi bitondebwa, nti bubaddewo kukakasa butuufu bwa mulangwa Katonda gwatumye. Yankasifu alqamar, omwezi gujja kukwatibwa li awwali lailati, mu kiro ekisooka ekyokukwatibwa kwagwo min ramadana, mu mwezi gwa ramadana. Watankasifu shams, ate n'enjuba egenda kukwatibwa eclipse fi nisfi minhu, mu lunaku olwokubiri olw'okukwatibwa kwayo. Wano kyetaagisa okunnyonnyola obulungi nti kyetuyita okukwatibwa okwa enjuba oba omwezi kuliko ennaku. Gamba omwezi gukwatibwa lunaku olw'e13, 14, 15. Ekiro eky'e13, eky'e14 n'eky'e15 byebiro ebitera okubeeramu eclipse. Kati hadithi egamba nti ekiro ekisooka ekitegeeza nga 13 mu mwezi gwa Ramadhan, omwezi gugenda kukwatibwa oba kuzikira, kyetuyita eclipse. Ate yo enjuba ekwatibwa mu biro 27 oba mu lunaku 27, 28 na 29. Ebyo bye biseera ebyokukwatibwa kw'enjuba, z'ennaku z'okukwatibwa kw'enjuba mu mbala ya Kiislamu. Hadithi negamba nti ekiro ekyomu makkati, olunaku lw'omu makkati kwe zitegeeza 28, enjuba eyo wegenda okukwatibwa. Kino kyaliwo mu 1894 mu mwezi gwa Ramadhani. Mwezi gwa Ramadhani gumu omwezi gwakwatibwa n'enjuba nekwatibwa, ng'ekyo kikwata ku mahdiyati. Kakati bwe tuba tuvudde ku ekyo ne tudda ku nsonga eya Mirza Ghulam Ahmad okubeera al-Masihi al-Ma'ud, wano waliwo common sense yeetaagisa okutegeera, kubanga nayo subject matter number nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yalangirawa okudda kwa Isa. Ye lwaki mu kifo kya Isa bunu Maryama ate Mirza Ghulam Ahmad yazzenga Isa bunu Maryama? Ekyo kiriko istidlal aqli wa naqli, obujulizi obuli common sense n'obujulizi okuva mu bwino yawandikibwa.
tudilingeko n'oludda olwa obujulizi obuli akli, common sense. Tukimanyi bulungi nti Isa bunu Maryam omuyudaaya yali mugoberezi wa nabbi Musa alayhi salatu wassalam, era nga akolera wansi wa sharia eya Musa alayhi salatu wassalam, era mwawulidde nti ye yajja kakasa ebiri mu Tawureti. Kakati bwokkiriza nti yagenda okudda oba weesaaye era oba oleesa obuzibu, naddala w'obeera n'endowooza egamba nti Isa oyo yasitulwa n'atwalibwa mu ggulu akyali mulamu, oba oleese obuzibu obw'amaanyi ku busiraamu, era oba otadde obusiraamu ku bunkenke, kubanga abamukkiririzaamu nti Katonda bamukkiriza lwakuba nti eyo y'endowooza gye balina nti yagenda mu ggulu era akyali eyo mulamu. Ne babuuza n'ebibuuzo, wali olabye ey'omuntu ayinza okugenda mu ggulu n'abeerayo kati myaka gigino gisuuka 20,000 n'oddamu nti nedda, kati ye bw'aba nga akyaliyo ekitegeeza si muntu Katonda. Abakkiriza Yesu okubeera Katonda kye bagamba, naawe Omuyisiraamu bw'obanga yendowooza yeemu eyo gy'olina, ekitegeeza weegasse kubo mu kukulaakulanya obwa Katonda bwa Yesu. So nga Qur'ani entukuvu ejjudde bujulizi obulaga nti Isa bunu Maryama yafa maitata adiya, okufa okwa bulijjo. Qur'ani ekyogerako yo nayo subject matter namba somo ddamba, inshallah tujja kulikwatako lumu. Secondly, olina okutunuulira ku nsonga zino. Isa bunu Maryama yatumibwa eri abaana ba Isirayiri, era mwawulidde aya egamba wa idh qala Isa bunu Maryama ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddika lima bayna yadayya min at-tawrat. Abange mwe abaana ba Isirayiri, nze ndi mubaka gye muli, nzize okukakasa ebyo ebyankulembera ebiri mu Tawureti. N'olwekyo omulimu ogwe gwali gwetooloolera ku mawanga 12 ag'enju ya Isirayiri. Ate nabbi sallallahu alayhi wasallama ye Allah yamutuma eri ensi yonna, era aya tugamba clearly, qul bagambe ya ayuha nnasu, abange mwe abantu, inni rasulullahi ilaykum jamian, nze ndi mubaka gye muli mwenna. Awala aya netugamba nti wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nadhira, nti gwe Muhammadi twakutuma wabula kubeera eri abantu bonna omuwi w'amawulire ag'essanyu era omulabuzi. Buli bwakabaka bwa Musa bwetooloolera ku mawanga 12 gokka ag'enju ya Isirayiri. Obwakabaka bwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwa nsi yonna. Kati bw'ogamba nti Isa bunu Maryama atatoola kalima shahada, atasomanga ku Qur'ani, atasaalanga ku swala ya Kiislaamu, nti ate yagenda okujja asikire obwakabaka bwa Muhammadi, kiba kitegeeza nti enjigiriza ya Muhammadi temuli. Qur'ani n'essaawa ya kaakano erumiriza nti Isa bunu Maryama yaweebwa injiri nga ye nnyinnyonnyola ya Tawureti. Ate ffe Abayisiraamu tusoma Qur'ani, anaayimirira atya mu maaso g'Abayisiraamu agambe nti nze ndi mubaka gye muli? Anaatusomera atya Qur'ani nga ne Qur'ani erumiriza nti gwe waweebwa injiri ne Tawureti gy'olina okutambuliramu, ate watumibwa eri Bani Isirayiri so eri ensi yonna? Ku ludda olulala kiba kiraga
nti enjigiriza ya Muhammad na'udhu billah Allah tase terimu maanyi gasobola kusitula omu ku bagoberezi be nasikira era nakulembera bagoberezi banne kifaanako n'omuntu gwe tuyinza okuwaana nti wakitiibwa era mugezi nnyo n'owaana n'okuwaana nti n'abaana be bagezi nnyo nga bwe kyogerwa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti ye kabaka bw'abannabbi ye khatama nabbiyin ate ummatu Mustafa kwegamba ne Qur'ani ejogeddeko nti khayra ummati ye umma esinga umma zonna n'olwekyo Muhammadi ne famiri ye y'Abaislam be basinga okubeera amakula kyokka bw'afa ate bagende ku muliraano ewa Musa gye baba baleeta omwana ajasikire amusikire mu makage abeere nga yakulembera Abaislam kiba kiraga nti Abaislam basekibutte wabaawo ebintu ebimu bashehe bye basomesa kubugumbiriza naye nga bawunzika obusiraamu bawaayo ekitiibwa kya Muhammad bawaayo ddiini ya Muhammad baziika obusiraamu okugamba nti ate omuyudaaya ate yali asomesa eddiini ya Yesu y'obunaswara n'obuyudaaya ate yabaasikira obwakabaka bwa Muhammadi nga Muhammadi alemeddwa okufuna mu bagoberezi be omuntu ali jalaalo alina ekitiibwa okusikira ekitiibwa kye era akulembere Baisiraamu banne ng'ate Nabbi sallallahu alaihi wasallama ye mwennyini atulaze nti buli luvannyuma lwa myaka 10 wajja kubeerangawo abanaava mu bagoberezi be anazzanga obusiraamu obupya n'ennyinyonnyola empya. Akati waliwo ekibuuzo ekirala ekigamba nti abaffe Mirza Ghulam Ahmad abeere Mahdi oba Masihi lwaki mumuwa ekitiibwa ekyobwa nabbi? Kakati ensonga eno nayo tuginako obujulizi bwa mitendera ebiri. Obujulizi obusooka dalalatu nas mu bwino, obujulizi obusooka common sense, obwokubiri common sense. Bwetugenda mu hadisi, hadisi eno esangibwa mu Sunan Ahmad bin Hanbal ne mu Bayhaqi ne mishkatu masabih. Hadisi eno hadithu tawilu, hadithi mpanvu egamba ti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba takunu nubuwatu fikum ma sha Allah an takunu, nti obwannabbi bugenda kubeera mu mmwe ebbanga Allah gyali agala nti babeeremu nga bwe bwannabbi bwe. Thumma takunu khilafatu ala binhaji nabuwa, oluvannyuma bwabeerewo obwa khalifa nga buyimiridde ku musingi ogw'obunnabbi era ila masha Allah, okutuusa Allah lwanaaba ayagadde. Era twalaba oluvannyuma lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam waddawo khilafati rashida. Thumma takunu mulka adha, oluvannyuma khilafati nge evuddewo wagenda kuddawo obwakabaka obugenda okubeera obukakali. Fatakunu masha Allah an takunu, obwo bugenda kusigalawo ebbanga Allah lyali agala nti bubeerewo nga buva mu Baisiraamu naye ng'obwali obwa khalifa bufuuse bwakabaka. Thumma takunu khilafatu ala minhaji nubuwa, oluvannyuma lw'ekyo wajja kubeerawo ate khilafati ekomewo nga naye eyimiridde ku musingi gwa nabbi, nti
nabbi sallallahu alayhi wasallama ali kulanda nti obwa khalifa obusibuka ku ye mu Buislamu bugenda kusaanawo waddewo bufuzi hadithi mpanvu bwakabaka ayina agamba nti era khilafati egenda kuddawo ng'esibuka ku musingi ogw'obunabbi. Kitegeeza wajja kubaawo ono Imaamu Mahdi ajja kuba afunye status ey'obwannabbi na awa khilafati ate buddemu bupya okusibuka ku ye. Nga bwe twarabye abagoberezi ba Musa alayhi wassalaamu baavaamu bannabbi abaalamuzanga Tawureti, naye finally ensonga eyo okugiwumbawumbako basheekhe babeere sinsiya, kuba bw'osoma hadithi za nabbi sallallahu alayhi wasallama waliwo hadithi eri very common, basheekhe basiba bagisoma, simanyi lwaki tebaginnyonnyola Baislam, kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abawalimu ababulijjo abagabidde ekitiibwa ky'obwannabbi. Mu hadithi emu nabbi sallallahu alayhi wasallama atugamba nti ulamau ummatika anbiyai bani Israil, nti abamanyi ba ulama mu umma yange bali ku ddaala eri abannabbi b'abaana ba Isirayiri, nti omulyango gw'obunnabbi mu umma ya Mustafa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyini agiguddewo. Eno hadithi basiba bagisoma nti omumanyi bw'oba omugeraageranya ali ku ddaala ly'abannabbi mu bani Israil. Nolwekyo oba ekitiibwa bwe kityo kibaawo tekirina kikikosa nabbi sallallahu alaihi wasallam, wabula kimufuula okubeera obw'ekitiibwa nti n'ezzadde lye n'abagoberezi be muvuddemu abayivu ab'oku ntikko abazze okunnyonnyola obusiraamu buleme kuliibwa balabe ba busiraamu. Ekigambo Mahdi kitegeeza aluŋŋamizibwa Mukama Katonda. Insha Allahu taala hadithi bwe ziri ezoogera ku oyo alidda nga mu linnya lya Isa nti agenda kubeera nabiyullah, si bwa nabbi bwa shariya mpya. Era ensonga eno ekwatagana ku bwannabbi. Hadrat Muhyiddin ibn Arabi rahimahullah atugamba mu futuhatu Makiyya, atugamba inna nubuwata allati inqata'at biwujudi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama innaha hiya nubuwatu tashri', obwannabbi obwakutuka mu umma ya Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bwe bwannabbi bw'okuleeta eshariya empya. Obujulizi tebukomaawo, ne Hazrat Imamu Sha'rani naye mu al-Yawaqit wal Jawahir atugamba nti wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la nabiyya ba'di wa la rasula al-muradu bihi la musharri'a ba'di, nti n'ekigambo ekisangibwa mu hadithi bandi gye beekwasa nti la nabiyya ba'di kitegeeza nti obwannabbi tebujja kubaawo oluvannyuma lwange. Nabbi wano yategeeza nti tewajja kubeerawo nabbi ajja okuleeta shariya empya. Ate mu futuhatu Makiyya era agenda mu maaso n'annyonnyola nti fa inna nubuwata sariyatu ila yaumi alqiyama fi lkhalq, nti obwannabbi bwo bujja kgenda mu maaso nga bubaawo mu bitonde ebbanga lyonna. Wa in kana tashri'u, naye bwo bw'okuleeta etteeka epya kad inqata'a
obwo bwakoma. Fatashri'u juz'u min ajza'i nubuwa, nti kubanga obwannabbi obw'okuleeta etteeka epya nakyo kika ekiri mu bwannabbi. Wabaawo obwannabbi obw'etteeka ne wabaawo obwannabbi obutali bwa tteeka. Kati obwannabbi obw'etteeka obwo bwakoma oluvannyuma lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yali khatama nabiyyin, yali afdalul makhluqat, yaleeta obusiraamu eddiinu kamilu, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Ate nekitabo ntakomaawo n'aleeta Qur'ani fihi kutubun qayyima, mulimu ebitabo ebyenkalakkalira. Kati obwannabbi obwasigalawo bwakunnyonnyola bunnyonnyozi. Bawulama ensonga eno bagyogeddeko, era bwe tugendako mu bitabo ebirala tusanga nga alifu rabbani Sayyid Abdul Karim Jilani ibn Ibrahim Jilani agamba bwati, agamba fankata hukumu nubuwa at-tashri'i ba'dahu, nti nabwe kityo etteeka erya shariya empya eyo liyakoma. Ekitabo ekyensonga eno gisange mu kitabo al-insanu al-kamil, ekitabo ekiyitibwa al-insan al-kamil. Ate si ekyo kyokka, bwe tusomako mu kitabo mawdhu'atu kabir, tusanga omututumufu omu Hazrati Mulla Ali Qari ng'agamba bw'ati, qultu wa ma'a hadha law aasha Ibrahima wa sara nabiyya wa kadha law sara Umaru nabiyya lakana min atba'ihi alayhi salam fala yunakis qawlahu ta'ala khatama an-nabiyyina idha al-ma'na annahu la ya'ti nabiyyu ba'dahu yansahu millata wa lam yakun min ummatihi. Clear nti Mulla Ali Qari ni wora basoma mpola Mulla Ali Qari mu kitabo mawdhu'atu kabir atunnyonnyola nti bw'ofumiitiriza ku hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam egamba nti law asha Ibrahima lakana siddiqa nabiyya, nti singa omwana wange Ibrahimu yawangaala yandibadde nabbi ow'amazima. Ate ne hadithi endala egamba nti ngekwata ku Hazrat Umar radiyallahu anhu, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba law la bustu la busta ya Umar, nti singa nze saatumibwa gwe wanditumiddwa wange gwe Umar. Agamba nti Ibrahim omwana wa nabbi sallallahu alaihi wasallam aba kuwangaala n'afuuka nabbi, ne Umar naye aba kufuuka nabbi, era tekyandibadde nga kikutula oba kimenyamenya engule ya nabbi sallallahu alaihi wasallam y'okubeera khatama nabiyina, kubanga amakulu ag'ekigambo ekyo khatama nabiyina kitegeeza nti teri nabbi agenda kujja luvannyuma lwe agenda okusangulawo etteeka lye, era nga teri agenda kujja nga tava mu umma ye. Babulama bangi ensonga eno bagyogeddeko. Bwe tugendako gamba mu kitabo tafhimat ilahiyya, tafhim ekya Hazrat Sayyid Waliyullah muhaddith Dahlwi, agamba nti khutima bihi an-nubuwwat, nti obwannabi bwakoma ku ye Muhammad. Aye kino kitegeeza la yujadu man ya'muruhu Allahu subhanahu wa ta'ala bitashri' ala nas. Kiba kitegeeza nti Katonda tajja ate kusitulayo omuntu mulala agenda okujja ne sharia endala agiteeke ku bantu. Kyekitegeeza n'okugamba nti obwannabbi bwakoma ku Hazrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwa nabbi obwa sharia. Salamu alaykum.
Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad.